tulowooza nti abavubuka bataddewo embeera ennungi kyekyo lwaki tubudde okugyayo omupiira guno goolo 2-1. First half twamisinze emikisa mingi nnyo, oba oliawo gwandibadde guwummula goolo nga 4-0 ne gwawunyumidde 4-2 ate nga mumanyi ttiimu eri ewaka eba n'obuwagizi eba ne advantages endala. Tulowooza nti abaana bakoze ekisoboka. My players, I think they tried very well. I like them. I like how they are going. The opponent, they were also good. That's why they have to go with the maximum point. But nevertheless, we tried our best throughout the start of the season. Thank you.